Nsiimye nnyo okubeera nti no kyali nange ate wano ku HK Media yenze kennyini Hadija Kigozo kutusaako the best of the shows and of course Kyeyo Updates show wetutunuulira ku bulamu bw'abantu abali ku Kyeyo ate ng'olunaku olwaleero nkuleetedde ekyenjawulo ebeera Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy eno obadde ogiwulira Dubai ate nga nawane e Kampala we bali nnyo wane najja nankumbi tugenda kubeera tumanya ku byafaayo bya Roast Coffee Academy naye ng'ate sinaba kubeera nga nkutwala muko mu show nkujjukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels okubeera ng'etumpawaringa ate naawe show n'obeera ng'oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu poza ate nga ne baganda baffe bennyini wano wendi aba Roast Coffee Academy batweyungako dda ate nabo ne babeera nga bakutuusaako sheno so kati olunaku olwaleero tugenda kubeera tumanya ku byafaayo bya Roast Coffee Academy gwe wenna andaba omulundi gw'ogusooka nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'ojoininga show ate oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoiningirawo sebo nsanyusa okulaba kale nange nsanyusa okubasanga nyabo amanya n'eddoboozi amanya bampita Hamza Isaac Sebagala Sengendo Roast Coffee Academy Uganda Managing Director Yenyabo oli mwami wa Fumbe Yenyabo ndoza gye nkutwala olaba essaawa eno tugenda kubeera nga tunyumyamu n'omwami Sengendo ate ng'oyo abeera muganda wange mbatumiddeko nnyo mwe n'ab'Effumbe taata wange Haji Dirisa Kigozi ekanyanyaawo Gayaza Road nkutumiddeko nnyo ssebo nti webale nnyo okunzaala okay so kati tugenda kubeera tutunuulira ku Roast Coffee Academy tubadde tugimanyi Dubai Abu Dhabi Ras Al Khaimah mu Gulf so kati twagala okumanya exactly ku byafaayo bya Roast Coffee Academy mwatandika mutya Roast Coffee Academy twatandikira mu UAE Abu Dhabi awo kwa Rwanda Mall ku Airport Road idea eno twagibayinga kuva eri UAE olw'ensonga nti wano nga mu Kampala oba Uganda coffee abadde abantu bamutegeera bulungi ate ng'olwedde coffee wano waali amakulu nti ne tusalawo branch eri mu UAE tugireete ne Uganda n'Abannayuganda nabo tufune ku mukisa ogwo nabo gubatuukeko omuntu asobola okutegeera coffee kyeki n'okutegeera barista kyeki yenyabo okay ndowooza bannange emboozi tugenda kubeera tugisenserera ddala gwe wene yakatweyungako nkujjukiza nti tuli ku HK Media ate nga tubeerawo nnyo ku YouTube tubeerawo nnyo ku Facebook ku Instagram poza ate ne ku Twitter handles zaffe osobola okubeera ng'otufollowingako ate n'osubscribinga n'oyita ne banno babeere nga nabo batweyungako olunaku olwaleero ninamuko ku kasenyiga naye mujja kunsonyiwa tugenda kutambulirawo okay so kati ekigambo barista omwana bw'akiraba oba bw'akiwulira ayinza obutakitegeera abantu bangi bayinza okubeera nga they are watching this show for the very first time osobola okutunnyonnyolako ku barista yaani kati barista oba ekigambo barista kitegeeza omuntu akola mu coffee shop ate era omuntu akola mu coffee shop ate nga atabula kacaayi nga abasinga bamanyi cappuccino americano naye ebika bya caayi bingi bitayinza kugenda ntumalayo kati oba kibayita like ice latte espresso bingi nnyo betusobola kumalayo saawa zino naye nga kyonna mu bufunze omuntu akola ekintu ekyo yayita barista ate birimu ebika oba kibayita junior barista senior barista ne head barista head barista yoyo omuntu ate atuuka ku ssanga asomye barista ayinakola ne roasting nakola ne roastery ng'asobola okuroastinga emmwanyi okugijja ddala ng'akita to the bottle gyeva like origin of coffee buli kimu ng'akimanyi wadde nti ne barista naye ekyo akikingatibwako kubanga akisoma okumanya emmwanyi gyeva so si kujja gitabula butabuzi That's so amazing. Kati otunyonyodde ku head barista ono nyogedde ku junior barista nani awo wawakati ne senior barista okay so kati nabo bakuguse senior barista yabeera akola atya kati ekintu kino kiba kya mitendera oba tukitwale nti experience ky'oba okoledde omulimu guno yekufuula ekyo kyokola kyoli ng'ogamba nti kirimu emitendera kati junior barista y'omuntu gw'ojja olaba nti asobola okukola
coffee ono owaga nti amanyi basics ezikwatagana ku coffee. Then senior barista atandika obutandisi nti ngenda kusika short nkola espresso ntekeko akamuli ngolaba omutima guno akali simple. Ate omuntu oyo taba kyekimu na senior barista era ne mu time of payments byawukana. Junior barista ojafuna millions 2, senior abere millions 4, head abere millions 10. Ya mwa barista bufunira ddala bwe buti nyo singera abantu bakitegeera bali badde betalina Nyo Coffee Academy e Uganda ne mu UAE. So kati tukitwala nti lino ssomero era nga bwe tujiwulira nti academy omwana eyali agadde okubeera ng'asoma oba ali mu Uganda oba ali Dubai byetaagisibwa ki bisaanyizo ki byalina okuba nabyo na biki byetaaga okubeera nga joininga Naawe Coffee Academy? Ate olwa omwanyinaze okusoma course eno kuba this is like academy course tugita course kwa it's a course, it's a professional course. Yeah, ate nga international level. Teina nnyo bingi byetaagisa. Byinza okuba nti yeetaagisa omuntu okuba nti nno asobola okwogera oluzungu kankite nti omuntu eyasomako okutandika ku P7 senior 4 ne senior 6 teetaagisa kuba nti nno nina degree it's a technical issue gwa mulimu. Then ate era ekintu kino omuntu wakisoma takoma bukomi wano nti mu Uganda yeyongerayo bame America mu Europe yonna abatosogera nakola omulimu guno. Ate era ffe nga aba Naawe Coffee Academy tuli like to send under DIT the industrial trainings ate ngeri under Ministry of Education and Sports bubipimpi nti omuntu waba asomedde mu Naawe Coffee Academy tunacho kyatuita center number bayo ne number atula ebibuuzo n'afuna work pass okuva mu DIT. Bwafuna work pass ekolanga olaba nti eringa passport like endabika yaayo n'oba ogenze mu America Europe yonna mu nsi yonna gyolagayo ng'obuyigirize nti nakola ki ate nga government yekumanyi because DIT eri under Ministry of Education and Sports. So kati abaana batuulira ddala ebibuuzo nga bwe baali bitudde ku ssomero. Era n'afuna certificate n'afuna ne work pass. Afuna certificate okuva mu Naawe Coffee Academy n'afuna ne work pass okuva mu DIT. Okay, so kati omwana ayagala okwewandiisa kubanga ekifaananyi wakirabye kye nataddeyo juze ku page yange abaana nga bambuuza ebibuuzo ku Naawe Coffee Academy. Actually that's one reason lwaki nsazeewo olunaku lwaleero mbeere nga mbakyalirako mu bimpimpi. Omwana ayagala okubeera ng'asoma ng'ayagala okutegeera ddala exactly kiki kye nzija nakyo ku Naawe Coffee Academy. Nzija n'obufaananyi okwewandiisa nzija naki exactly? Kati omuntu ng'ayagala okujja like registration ku Naawe Coffee Academy ajja n'obufaananyi bubiri passport photos oba colored najja ne photocopy ya ID oba eyandaga muntu ng'agikoze mu photocopy. Bw'aba tagirina wawanga ina passport asobola okujja ne photocopy ya passport. Era waba tagirina ate ng'ayagadde okusoma course eno asobola okujja ne photocopy ya ID oba ya maama we oba muganda we amakulu nti kyonna ekira tewali bingi nnyo tetukaluubiriza olw'ensonga nti guno omulimu buli omu alina okugutegeera because mulimu gwa mutwe tize nkomye mu senior 4 nkomye mu senior 3 ate covid yangiza okusoma n'enkula guno omulimu gw'olina okusoma mu mirimu egimu egy'omutwe ate nga gifuna ate nga gisasula amakulu nti n'oba ogusome nga togenda kwekozesa manya kukozesa osobola okuba boss w'obulamu bwo. Era tulinawo n'abajjo tuwa testimony imaaso awo inshallah nga bayise under Naawe Coffee Academy nga bakoze coffee shop ezaabwe nga ziri awo buziga konge nga yajja n'asoma n'akuguka n'abanguka mu barista ono oba ne roastery n'akimalayo ddala full package yonna n'alekawo coffee shop eyiye. That's so amazing. So kati wembadde nyingira ndabye packets za gundi za coffee muine bipaketi bingi abaana basoma mu ndeeyo ono coffee gwe mukozesa yemmwe mu mwerimira. Kati coffee ono for now sifa wa mwerimira naye grounds oba ettaka kwe tugenda okubanga tutandika okwerimira coffee waffe weeriri eya Naawe Coffee Academy. For now mwanya eno tujijja Mbale kwatya olina okubanga omanya kyokozesa kati tukose mumanje beta Arabica
za mirundi mingi robusta arabica coffee tumujjambale olumu captura wa mirundi mingi ya tumulostingira kabanyula across ya government ya ne tumuleta ne tupackaginga ngawole packages zolabe za 86 plus coffee zaffe omuntu abayagala coffee beans tusomu supplyinga owewaka ayagala grinded powder ne tumuwa n'omuntu ayagala coffee beans nga ina coffee shop ne tusomu supplyinga we do delivery. That is so nice. Yeah. Okay, malanga batula batuli ku HK Media manya ne Debozi yenze Hadija Chugozi nambemo okutusaako ate the amazing show tubeerawo nyawo ku YouTube mubeere nga ate musubscribing mweyongere okumanya ebintu bingi nnyo bye mbadde mutamanyi. Okay, so kati nga tunatera okufunza mwekuumidde mutya waggulu okubeera nti yemwe banambeemu okubanga twekuumidde waggulu obanga ffe banambeemu Lusufu Academy Uganda ya olw'ensonga tukola kituufu ate tukozesa mazima ya ate ekyokubiri tusomesa ekintu ekiri ku international level nti omwana newaaba azizze mu Lusufu Academy n'asoma tagenda nti ate yafunye mulimu ate atukagamiza ate mashini sigimanyi ayinza nasomera ku ya group head yemu mashini ze tusomesa omwana kwasomera zimportingibwa okuva ddala mu US nejja mu Uganda amakulu nti kwasomera era kwakolera teri kwekwasa ate packages nene ya mulimu ng'ogyeko coffee ono yekka tulinamu zi juices zi milkshakes zia mojitos tugatekawo ne burgers na tusomesa snacks zone amakulu nti package nene chefwe kubera ba chef tuleme kiteeka ku tizo kanti oba tusoma coffee eka package nene n'ekitukumidde ku mutindo okuba nti ekisookera ddala kwesigamira Katonda lina mazima na kusomesa kituufu tetujabula bujabuzi era tukuwa obudde yatubangula omuntu afuluma nga tagenda kuswaza Lusufu Academy nti nayitayo ne certificate ogina naye nga kyokola tokimanyi esi professional yaffe nedda. That's so amazing. So kati akagambo ddala akasemberayo koyinza kuwa omuzadde ali eyo ng'alina omwana amulemye ku kyalo omwana amutabukidde kagambo kikoyina eri omuzadde agambo kenaliwadde omuzadde yenna kuba nange ndi muzadde baganda bange bonna abali eyo togwamu maanyi kugamba nti nno nze nalemererwa sina kyensobola kukola nti oba nasoma math nannema nengwa kano sika math sika kubala kano kali mukamutwe ate ka practicals okuba nti ekikulu kya plaque kuba nti nno oteekayo obudde na bwongo kyovola ba moto yaffe eri passion with consistency kintu soko kyagale kati bw'oyagala ekintu kino ate era okifunamu nnyo ya kati omuzadde yenna nalebadde mugamba nti aleeta omwana ku Lusufu Academy oba ali mu UAE asobola omulifaalinga ku branch yaffe ya UAE ku Alwada Airport Road bw'oba ali Uganda tusange banajja nankumi wano ku Ntebe Road ni Advocate Church oba Church aba Seventh Day alregisteringa omwana atandika okusoma okusinga nti omwana yannemerera omwana simusobola omwana senze ntekayo zezifa la zino tezijja kufa insha Allah. Okay, so kati omuntu ali eyo ayinza okubeera nga yeetaaga okumanya Lusufu Academy esangibwawa tubasanga tutya kuba abantu bangi tuwandikako ennamba z'essimu naye tebaziraba era amaliriza nakugamba adijjamu amaliriza sho ng'omwami tatusomedde ennamba so kati osobola okutulagirirako Lusufu Academy mu bufunze weesangibwa ate otuwene ku nnamba z'essimu. Tusangibwa Najja Nankumbi ku Ntebe Road nga wakayita ku church yaba Seventh Day oba Advocates Church behind Najja Shopping Center. Yeah. Then numbers of ez'amasimu eri 0758 72 95 22 oba 0758 72 95 22. Yeah. Okay, ne ku WhatsApp kweri? Yeah, byondi zonna ku WhatsApp kweziri enamba zaffe naye nga abasinga bayita kweyo neza ikweziri oba agenze ku website zaffe ku Facebook pages ya Instagram pages zonna Twitter handles zonna kwetuli tekako messages tusokuddamu. Yeah.
Bannange ebirungi bigwa byokya ate tebiba biwanvu nnyo. Okitegeera bibeera bitono naye nga tebikola amakulu mangi nnyo. Amonya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozo okubeera nga nkutuusaako eyo show ebyo by'oyagala olaba byokka ate nga Speed Express Tours and Travels be babeerawo okutempoweringa ate naawe show n'obeera ng'ogifuna mu ngeri gy'ogifuna mpoza ate nga ne baganda baffe aba Rest Coffee Academy bennyini wano wentudde nabo batweyunzeeko okulaba nga batwenyigiramu okubeera nga batukwata kate show n'obeera ng'ogyenjoyinga mu ngeri gy'ogyenjoyingamu. Neyanze nnyo banange ngenda kubeera mbasiibula olunaku olwaleero olinayo ekyoyagala okumaliza nakyo. Nekyakyembadde nerabidde ne kakoosi kano oba koosi eno n'omuzadde aliyo ng'agala ogiyiga ojja kwakufe osoomukolera bbaawo osoomukolera omwami wo nga muli waka waliwo obukubo expresso machine obutono era within time tuyakuba tuimportinga coffee machines ezo nazo babe nga bazigula ennene n'entono entono zezitya ezina group head emu ng'osobola okukola kakapchino nga kano nokakolera bbaawo ng'ali waka naawe ate omusajja naye nokukolera mukazi wo kati mubipimbi nti koosi eno mulimu era mulimu ddala ate era nga mulungi nga tera guliko ssente kubanga ffenna tunoonya ssente nakuba bulungi.